bakyafuna empeera era ku mizaani zaabwe kukyagendako emirimu emirungi okusinga ggwe omulamu ataayaya ku nsi kuno. Waliwo abantu abaafa naye nga baleka sadaqatul jaariya nga mukadde waffe gwe tumanyi obulungi Haji Sewava, Allahumma ghfir lahu warhamhu waskinahu fil janna. Allah musonye byamusobaka mutuwere janna esingayo okuba ennungi. Yaleka n'ekizimbe kiramba naga sente ezivaamu zirabire emizikiti gyendese zisasula abawalimu. Oyo asigala afuna ku mizaani, oyo asinga abangi abakyali abalamu. Kati obulamu buba bwankizo era buba bwa bbeeyi. Mu bulamu obwo ng'osobola okuvunnama n'osinza Allahu, ne mu bulamu obanga tolina budde bw'osobola kufissaawo n'obufisiza Allah wo, abafu abaafedde bakusinga. Oluvannyuma tusabidde kuweekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mukama waffe bwe tujjako obusiraamu, nga bwe yatulaga obusiraamu tubukola mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Eno eddiini yaffe ey'obusiraamu tetugitambuza kusinziira ku ntegeera yaffe, kugamba nze bwenti bwendaba. Obukakafu n'obujulizi okuva mu Qur'an al-Karim, kalamullah, bigambo bya Allah. Ekyokubiri, obukakafu n'obujulizi okuva mu ahadith ez'enjawulo, ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Eno eddiini y'obusiraamu twagisanga ne tugirisiivinga ng'enyi gye tuli ebbanga lyonna, era mbakakasa tujja genda ogiva oba okuva mu bulamu buno obw'ensi tuligireka ng'enyi. N'olwekyo tufube tukole obusiraamu nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabutulagira, wabula si kuyingizaamu bid'aati ne tuzuula mu busiraamu ebitaalimu. Tuligenda eddiini y'obusiraamu ogikwasa abanaddako nga tugijabuludde. Kale mu ddiini buli kyogenda okukola gamba Nabbi yagamba ki, gamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ki. Awalan Qur'an al-Karim yogera ki ku kyengenda okukola, ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ki ku kyo. Eddiini tetugitambuliza ku ndaba yaffe n'amagezi gaffe. Eno eddiini ya Allah, eddiini ya Allah. Kyova olaba yatusindikira ababaka batulage engeri gye bamusinza. Gwe tojja kukena ku makya n'ogamba njagala nnyo okusiiba, kati kansiibe omwaka mulamba nga sisibuluka, oba omwezi mulamba nga sisibuluka. Biki by'osiiba? Nabbi bw'atyo bwe yakola. Kati buli kintu kyonna kiriko kaifiya, engeri gye tukikolamu. Bakama bange, olunaku olwaleero tugenda kuba twejjukanya ku topiki gye tugenda okusabuukula olunaku olwaleero, topiki gye bayita obulyazaamaanya. Obulyazaamaanya buli wantu wonna. Abantu bafuuse balyazaamaanya eri bannaabwe, abantu bafuuse babi eri bannaabwe, abantu bakola ebikolobero ku lukalu luno olw'ensi nga bo bamanyi tebagenda kuvaako, era nga bamanyi bye bakoze tebagenda bisasulira. Era bangi abakaaba olw'obulyazaamaanya obwabakolebwako. Alwanira abanafu gyali Allah, gyali Allah, alwanira abanafu gyali Allah, ateebaka Allah ajja kulwanira bonna abalyazaamaanyiziddwa. Amaziga g'okaaba olwaliiro, ennaku gy'olina ku mutima olw'ebitonde binno ebiri ku nsi kuno nga byo byefudde kiwagi, tebikwatwako. Allah ajja bakwatako yabatonda. Waliwo abantu abeefuula ab'enkizo, ab'ebbeeyi. hal ata ala al-insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Allah tukakasa waliwo akaseera mu nsi gwajojobya banno n'abakaabya nga tebasuubira nti oliwangayirako ne ku lukalu luno olw'ensi, nga tebamanyi olibeerako ne ku nsi kuno. hal ata ala al-insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, tebamanyako nti olibaako ku nsi. Era kikakase ensi eno gye tuwangaalirako waliwo akaseera kagenda okukeera wallahi nga oli mbuyaga ezikunta, nga teri muntu n'omu ajjukira nti wali owangalireko ku lukalu luno olw'ensi. hal ata ala al-insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Eno enjuba evaayo ng'ebyokusaaga n'egwa. Kuno kwaliko abanene ku nsi, kwaliko abantu ab'ebitiibwa,
kwaliko abantu nga teboogerwako n'olwairo banoonye mashariki n'emagaribi tobalaba bali wansi wa ttaka. Kanaawe ekyo njagala okimanyi. Allah agambye inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Omuntu twamutonda nga tumujjira ddala mu mazzi ge twatabula obutabuzi. Buli muntu yenna yava mu materiyo gye bayita amazzi g'otasobola kuteeka mu ngalo zo bw'oti n'ogaleeta mu bantu ganyomebwa. Kinnyinyaluwa sperms. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali. Mazzi Allah yagatabula ge wavaamu. Ani yava mu materiyo esingawo gwava mu golodi ajojo byabalala ne wava mu mazzi ago. Era tulina obukakafu n'obujulizi buli muntu yenna agenda kuva ku lukalu n'olwensi mu materiyo gye bayita mayiti. Mayiti buli muntu ng'atunula ku mayiti yo n'afujja. Buli muntu ng'okwata ku mulambo gw'oba mayiti yo alina kwambala gloves bakwenyinyala. Materiyo gy'ogenda okusiibuliramu obulamu n'obwensi egenda kuba yenyinyalwa ng'okugatta olusuulo n'olwabo basigadde mu nsi bamala kukuba papiyo, bamala kunaaza kasabuni kaliko kawoowo. Wava mu mazzi. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali. Twatonda omuntu nga tumujja mu mazzi aganyomebwa. Sperms zitwavaamu era ogenda kuva mu nsi muno mu materiyo gye bayita mayiti mulambo ogwenyinyalwa buli muntu yenna nga totyajja mu bantu nga tumuzika ssaawa mmeka. Kati odda otya wakati w'ebintu ebibiri ebyenyinyalwa gwe n'olowooza oli wankizo ku balala n'otandika okulinnyirira abalala n'otandika obbakaabya n'obalinnya ku mitwe n'obasenza luti gw'olowooza otegeera nnyo toli wanjawulo ne kwabo bookaabya. Abo gwe obalabanga abanafu ne alwanira abanafu byali Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu hadithi emu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yadugasa n'atugamba ya ibadi inni haramtu dhuluma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Nabi atuwakasa n'atugamba Allahu subhanahu wa ta'ala yennyini atuwakasa n'atugamba ya ibadi inni haramtu dhuluman ala nafsi. Nze kennyini naziiza obulyazaamaanya ala nafsi. Allahu subhanahu wa ta'ala si mulyazaamaanya. Waja'altuhu bainakum muharrama. Era n'afuula obulyazaamaanya Allah nga buli haramu wakati wammwe. Waja'altuhu bainakum muharrama. Allahu subhanahu wa ta'ala yafuula obulyazaamaanya nga buli haramu. Fala tadhalamu, temwelyazaamaanya. Waliwo abantu mu nsi muno nga gasajjasajja gakazikazi ng'obukugu bwabwe n'obugagga bwabwe n'emirembe gyabwe babifunye mu kumala kukaabya balala. Abantu gye bali mu nsi muno nga bali mu buyinza naye nga babbye ettaka lya bannaabwe, ng'abaana bali ku makubo okwo mmomboze naye nga waliwo wali ajooga wallahi nga basula mu mikutu na mifulejje nga watunda emmali y'abamulekwa. Obulyazaamaanyi obwo ogenda kuddawa Allah. Fala tadhalamu, temwelyazaamaanya. Waja'altuhu bainakum muharrama. Allah yafuula obulyazaamaanya nga buli haramu wakati wammwe. Olwaleero buli muntu yenna ayagala okugaggawala, ayagala kumala kukaabya balala. Buli muntu yenna ayagala okweyagala n'okugaggawala alowooza alina kumala kubaako baakaabya. Nabbi akitugambye n'atukasa mu hadithi emu. Allah yeekakasaako naga ya ibadi inni haramtu dhuluman ala nafsi. Mazima Allah yatuwakasa n'atugamba inni haramtu dhuluma ala nafsi. Allah yafuula obulyazaamaanya buno nga buli haramu. Ye kennyini Allah si mulyazaamaanya, ateeka okusasulira buli kintu kyonna kye wakola n'emikono gyo
waja'altuhu bainakum muharrama nafulo buli azamanya buno wakati wammwe nga buli haramu fala tadharamu bannete mweyazamanya. Bino njagala mbigambe abantu abatuuliza olunaku olwairo mbategeeze kyobuli azamanya nga buyitiridde. Abantu nga bakaaba amaziga, ng'abantu basibiddwa, nga basibibwa ku bulimba, nga babali azamanya buli azamanya. Olina atemerera munne, musajja mukulu eyakeranga ku makya n'agenda mu ofiisi ye oba mu dduuka lye n'atuula, alina abaana n'omukyala baalabirira. Olwero n'omuteekako ekigambo ekinene nti mutujju, n'omuteekako ekigambo ekitali kituufu, ne mulyazamanya olw'okuba mwavu, ne mulyazamanya olw'okuba talina ssente, n'afundikira ng'ali mu prison mu mabuusu. Omuntu eyali obuvunanyizibwa ng'ayambala ekkanzu ye n'anyuma n'ekkooti, olwaliro akeera kwambala kimu n'ebigoye ebya kyenvu, n'agenda n'alima akaaba ali eggosolo naye nga bamusibira bwereere, naye nga abamusiba mu nsimu ebali bayinaayina, ne balooya bennyini abaawoza emisango egyo gye bali baali bamanya amazima nti wallahi gwe bawolereza yali mulyazamanya olw'okuba bamuwadde ssente ne basala omusango nga bagukubira eri omunafu. Alwanira abanafu gyali Allah, ajja kulamula Allah. Ye kennyini abakakasiza n'abagamba ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Allah yafuula obulyazamanya nga buli haramu wakati wammwe, fala tadhalamu temweryazamanya, temweryazamanya ku lukalu n'olwensi. Bakama bange abampuliriza, ittaqu dhuluma fa inna dhuluma dhulumatu yawma alqiyama. Ittaqu dhuluma, mutye nnyo obulyazamanya, fa inna dhuluma dhulumatu yawma alqiyama, kubanga obulyazamanya buno kigenda kuba kizikiza ku lunaku lw'enkomerero. Mutye nnyo obulyazamanya, mutye nnyo abantu okukaaba mu nsi muno nga bakaaba lwammwe. Igwe mpuliriza olwaliro olina amaziga g'okaaba naye ng'ogakaaba lwa muntu munno, ye alobooza nti ali beyond, ali waggulu. Toli waggulu, Allah yali waggulu. Rabbu samawati wal ardi, Allah ajja kunyiga gwe omulyazamanya, tolina lugendo. Ittaqu dhuluma, ittaqu dhuluma, mutye obulyazamanya, fa inna dhuluma dhulumatu yawma alqiyama, kubanga obulyazamanya buno kigenda kuba kizikiza ku lunaku olw'enkomerero. Omuntu ajja kujja, hadithi mugimanyi bulungi, agambe wallahi omuddu oyo yandyazamanya, bakwate ebisiiro bye wasimba, njala n'enkuuma, omulyazamanya omuddu, babeerenga bamuwa ebisiibo byo kubanga mulyazamanya. Bakwate swalazo ze wasaala bazimuwe, hijjazo ze wakola ne weetoola tawaafu emirundi 7 n'otuuyana n'oteekamu 1,200,000 ogende ku nnyumba y'owekitiibwa Allah, byonna bagenda bikwata ku lunaku olw'enkomerero. Fa inna dhuluma dhulumatu yawma alqiyama, mazima obulyazamanya kizikiza, byonna ebitangaala emirimu gy'emirungi gijja kuweebwa abo be walyazamanya. Wallahi ebirungi n'ebikuggwako nga be walyazamanya bitutte byonna, mu hadithi batukakasa bajja kukwata ebibi byabwe babikutike bwe bulyazamanya. Fa inna dhuluma dhulumatu yawma alqiyama, obulyazamanya kizikiza ku lunaku olw'enkomerero. Kati bannange abatuuliza bannange, mwewala abantu okukaaba ku nsi kuno nga bakaaba ku lwammwe, mwewala abantu ku nsi kuno okukaaba nga bakaaba ku lwammwe. Wallahi mukyewale abantu bakaaba. Wewale nnyo omuntu mu nsi muno anoonye emashariki n'emagaribi nga talina waddukira. Nagwe omusajja yanuma ssente zange, omusajja erinnya lyange alisiize ebisooto,
anjogedde ebigambo sina kye namukola. Yes, ayinza okuba takaabye nga naye tagenda kujolonga, najja agenda akaabire ku musaala ekyo. Abantu bazuukuka ekiro ne beeyawulira ne Allah ne bakaaba amaziga naye nga boogera amannya gammwe olw'obulyazaamaanya mwe mwakola ku bantu abo. Mwe abavubuka mwerabidde obulyazaamaanya bwe mukola ku baana abawala. Ne mugenda mu nsi muno nga mulimbalimba abaana abawala nti mubaagala, ne mubalimbalimba nti mwagala kubawasa naye nga mubalimba, mwagala kubeebakako, mubazaalemu abaana mubasuula obulyazaamaanya. Bannyabo ne bakaaba ng'emutambula ne mu pills ne sente ezigula pills, mutambula ne kondomu. N'omala n'omuga agenda ogula obuweke. Abaana abawala babanoonya abaana mu nsi muno ne bababula, naye ng'agala ensi buli kirenze ekyamufunisanga olubuto nga kimuwa obuweke, kimugamba mmira olubuto luveemu. Amagi ne gasiriira obulyazaamaanya. Obulyazaamaanya mukola bunene eri abaana abawala abo olw'okubalimba nti mubaagala naye nga temubaagala. Omuntu mugambe nti tomwagala, lwaki omwononera obudde n'ebiseera? Lwaki omala kulaba bwerere bwe bwafaanana n'omusuulawo? Ogenda kudda wa Allah, tatasobora idha kana anta amaama Allah. Oyo omuwana gw'okaabya amaziga gwona abisobola nga mutuuze mu maaso g'owekitiibwa Allah, tojja kubisobola. Nze nkubuulira, genda ngobe bakako bonna, bambule obalabe bafaanana, obadduke. Buli muntu musango omugamba oyagala mumuwasa, kasita omala okufuna jeribu n'odduka, bikole obulyazaamaanya. Allah ajja kulamula, alwanira abanafu ajja kulamula Allah, ajja kulamula Allah ku lukalu luno olw'ensi. Obwo bulyazaamaanya bukolebwa abavubuka eri abaana abawala. Ne muzaala mu baana abawala ne mubasuula mu mizigo. Kati abavubuka obwenzi baabuzza mu nnika, agendera ddala mu nnika, akidi nnika, naga ekiwala ekyo kinyumye, kimbigulira mu mutima, naga ekiba kyetaaga kukiwasa kankiwase, n'akiwasa, n'akyebakako, n'akizaalamu abaana, n'anoba n'akireka mu muzigo. Mumanyi abaana abawala bameka abakaabira mu mizigo ng'abasajja be babasuulamu? Banyaffe abaana abawala bali ku byeyaawo mu bawalabu bakaaba amaziga. Kannyabo kazuukuka ekiro essaawa 10, n'atandika okwoza ebintu, n'ayimira ku sinki, n'ayoza engoye, n'asiimula, yeebaka ssaawa 7 gwa kiro. Kannyabo entegetege ne zikafamba. Nawulira nga akagongogongo kamufuuyirira, naye ng'anoonya fees na bujjanjabi bw'abaana be, naye nga kitabwe mu si mwali e Uganda yafuuka nnumi wakisa. Agenda azaala, bw'azaala wano n'azaala wano, mubazaalemu, mubalyazaamaanye, mukaabye abazadde b'abaana abawala abo, n'obo bulyazaamaanya bwe mukola ku baana abawala abo, Allah ajja basasula, Allah ajja basasula abaana abali ensi. Temuyinaayina, mutuuse n'okufunisa abalalu embuto. Mwe temulaba abalalu ku kkubo nga mukazi mulalu, embuto bazijjawa? Abalalu bajjawa embuto? Agavubuka gakagwa ensonyi gaalabiriza abalalu abo obudde obw'ekiro, ne gabalimbalimba ne switi, ne gagenda ne gakwata abalalu abo ne geebaka nabo. Bwe gamala okwebaka nabo, abalalu omulaba nga alina olubuto ku kkubo, nga bwe yeetaaga ekyokunywa n'alina omusaayi, agenda mu kidiba n'agatta ebibatubye n'ayoola amazzi n'anywa. Watuuka okuzaala azaalira kasasiro, naye ng'omusajja ku nsi kuno kwali ayinaayina yamufunisa olubuto. Era ng'ayita ku mulala oyo w'atuula, n'alaba ekyana nga kyamufaanana omutwe n'amagulu, ne kimufaanana n'empumi n'embalira.
wakwata omulalu n'omufunisa olubuto olowooza Allah tagenda kulamula? Mutemula abalalu nga bafuna embuto, ani afunisa abalalu embuto? Basajja tebakyalina nsonyi. Olaba mwatuuse n'okuwalampa bakiggala bakasiru. Yes, omusanga atetenkanya olulimi lw'abakasiru ng'amubala. Kasiru alina obulumi ne muntu. Tubagambe ebigambo ki? Aga ebigambo ebinnyonnyola Kasiru ebyo birina bindekere. Nenga wallahi tamwagalangako, kale n'owulira obulyazaamaanya obufaanana bwe butyo. Ittaqu bbuluma, mutye nnyo obulyazaamaanya. Fa inna bbuluma bulumaatu yawma alqiyama. Mazima obulyazaamaanya buno kijja kuba kizikiza ku lunaku olw'enkomerero. Wattaqu shuhha, muberenga mutya nnyo obusungu. Fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum. Mazima obusungu obwo bwazikiriza abaabasookawo, ne batuuka n'okuyiwa omusaayi, ne boonoona ebintu byabwe. Wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum. Mazima mutye nnyo obusungu obwo obw'ettumbiizi, kubanga obusungu obw'ettumbiizi bwazikiriza abaasookawo ne bakola ebikolobero, ne bayiwa omusaayi, ne bonoona n'ebintu byabwe. Ebiseera ebisinga abantu okuvaako ne balyazaamaanya bannaabwe kwe kubeera nga balina obusungu obwo obw'ettumbiizi obutaggwa. Siramu bwagana revenge. Omuntu buli mwanyiiga omutima gwe gweggala, abatalowooza bulungi, sooka okkakkane. Mulekerawo okusalawo nga musalirawo mu busungu. Mutemwalabako omukazi yasunguwala olwa bbaawe okubanga mwenzi, n'abala bbaawe ng'anywedde omwenge ekiro, najja ng'atamidde, n'asanga omusajja n'amusalako obwereere, ne bugwa wali ne bubukabuukamu omutwe gw'enkoko. Obwo bulyazaamaanya bw'okola ku mwana wa Nazaalo, omukomezza. Obusungu obw'ettumbiizi buli w'osunguwala omutima gweggala, omutima gufa n'obwongo ne bufa. Mulekerawo okusalawo nga musalirawo mu ttumbiizi. Era ebyo mubiraba ku bakazi b'omulembe guno bakikola. Buli w'otumbiiza ennyo n'obeera ng'obusungu bugeri waggulu, weesanga oyasizza TV, okwata essimu eno n'ogikubawo neeyatika, n'oyogera ebigambo ebisongovu ebitagenda kuva ku mitima gy'abantu olw'okuba osunguwadde. Hatta ne mu bufumbo bwennyini bwe tuwangaaliramu, wallaati Allahu subhanahu wa ta'ala twakasa n'atugamba wallaati takhaafuuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahujuruhunna fil madaaji'. Ne wallaati takhaafuuna nushuzahunna fa'idhuhunna, okubuulirira okwo olina okubuulirira munno wakati watakoledde ensobi, olw'ensonga nti obusungu buba bukkakkanye. Buli w'obeera ng'oli musunguwavu n'oyagala okubuulirira omwagalwawo, awo wennyini w'oyagala omwasiza, ojja kufundikira ng'omusindikira ebigambo ebinene bitagenda kuva mu bulamu bwe na ku bwongo bwe ebbanga lyonna. Wallahi kanoolwekyo mwewala obusungu obw'ettumbiizi, mubwewala, muyinza okuvamu nga muyiwa musaayi. Tuli ku bulyazaamaanya. Allahu subhanahu wa ta'ala yatwakasa mu Qur'ani Karimu n'atugamba Allah singa yali wakuwa punishment na kubonereza bantu bidhumihim olw'obulyazaamaanya bwe bakola, ma taraka alaiha min dabba, Allah teyalireseewo ku nsi kuno kintu kyonna kitambula, walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Allah alindikiriza bulindikiriza. Mulowooza Allah yeebase? Allah tanneebaka. Ku bantu bonna abakaaba amaziga mu nsi muno ng'amaziga ago gayise ku mikono gy'abantu balala, wallahi Allah agenda mbasasula. Allah agenda mbasasula. Temugenda kuva ku nsi kuno okujjako nga mutandise okufuna ku buwoomerevu olw'ebyo bye mwakola nga mukaabya abantu. United States of America olina atunda n'akoloboza ku kabanja kajjajjaawe naga kangende Canada nyiye jjajja
mama kangende bwerungiye kaboda kankatunde omudala gutunde kangende nja kusindikira sente olwairo Doni Kuris yalabikibwako ku mutimbagano ng'akudalira abamuwase n'abagamba nziridde sigenda zibawa mwani mulagawa nga temunnalonda bwe mutye musazeewo okukola alwanira abanafu gyali Allah amateeka osobola okuba nga osobola obbawa ssente ne batakukwatako ne Allah ajja kunyiga gwe Doni Kuris obusente bw'abawejjere bwewalya Allah ajja kunyiga onaku Allah lwali kunyiga olirazirana ezo sente za kibi ensi etunudde poliisi etunudde gavumenti etunudde ali ku sente za muntu wa wansi alya ayina ajja ne mu kamera n'ateekawo ring light n'akasaba n'abagamba nazirya kati mubeeko kye munkola ate ngeze mbasange ku ofiisi temuzibanja Allah singa yali wakupanishinga bantu bibulumihim olw'obulyazamaanya bwe bakola ma taraka alaiha min dabba Allah teyalireseewo kitambula walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma Allah alindikiriza bulindikiriza Doni Kuris Allah kulindikiriza bulindikiriza linda enfaayo n'enkomerero oyo tunuulira banno olw'obulyazamaanya bwe bakoze bafundikidde bali batya abantu bakaaba amaziga ate Allah ajja basasula abaddizeewo ekyo nno abo bavuddeyo ne tubategeera n'abantu bangi mu nsi muno bakubirawo ssente z'abalala Allah agenda kunyiga abantu mu nsi muno olw'essente z'ekibi zibalya okukalumu olw'ensi wama asabakum min musibati ebizibu bye mulina mu nsi muno bye mukaaba fabima kasabati aidikum wallahi byonna bisinziira ku ebyo bye mwakola n'emikono gyammwe manyi lwaki oli mwavu ng'omuvubuka gwampuliriza wakozesa emikono gyo n'oyambula abakazi n'obajjako obuleega n'obajjako engoye zaabwe zonna ezisooka n'ezisemba ku mubiri n'obebakako n'odduka fabima kasabati aidikum Allah akusasula lwebyo wakola n'emikono gyo muteeka obbisasulira buli muwala yenna gwe wayambula engoye n'omuyimba nti omwagala ng'oyagala okulaba bwafaanana kasamala okulaba bwafaanana odduka kati okebera mutindo ssebo taata kebera wama asabakum min musibatin fabima kasabati aidikum mugenda kutuuka mu nsi muno muboneebone munoonye ssente zibabule naye nga Allah abalamula olw'ebyo bye mwakola n'emikono gyammwe nga mulyaza amaanyi abantu mukazi gw'otayagala mugambe nti omwagala lwaki obonoonera obudde n'ebiseera lwaki muzaala mu baana babende ne mbasuulawo guluzo naafuna emirembe mu nsi muno wama asabakum min musibati egyo ebizibu ebikusumbuwa mu nsi muno wazaala mu baana babende n'obasuulira abaana toyagala balabirira fabima kasabati aidikum Allah yasinzira ku byokola n'emikono gyo okumanya wali muzibu nnyo wamala okufunisa omuwala oyo olubuto weegonza n'omugabbe binkwagala nimbadde nkusaba kankuweereza kasente kano ogule obuweke olubuto olwo oluggi omukazi omusindikira ssente oli mukodo musajja gwe togaba ssente ne ssente z'olina nga zo zaakagwirawo zaakugyamu mbuto ezo tezikubula tiisa okuba essimu niweewola kannyabo ne kagaana olulugjamu ne kaluza n'ogakasita oluzaala bwoti ojja kunoonya tata w'omwana oyo ne bamuzaala omwana akufaanana embaliga n'empumu kati weesesaasesa omusuulira omwana yamwambaza yamuliisa oli eyo okaga nti naye abaana bange basatu kyova olabanga okyali ekikomando bantemereo capati 2 ne supu tojja gaggawala wasula obuvunaanyizibwa yensonga lwaki Allah akutadde mu mbeera efaanana bw'etyo
obulyazaamaanya bwe wakola ku baana b'abanno. Wano waliwo abaana abalenzi Seeka Sulaiman, amasimu gammwe ge mukwata bwe muti. Allahu akbar. Abaana abalenzi b'omulembe guno twabaggyeeko emikono. Omusanga ng'alina essimu naye nga yamanyi bye yaseevingako. Oweebiwata naye nga oweebiwata oyo ate namwe abawala muzuukuke. W'osanga boyfriend wo oba bbaawo kuba ku ssimu ye nga oli naye olabe kye yateeka ku linnya lyo. Abasajja basiru baseevinga abakazi ne babaseevingako amannya nga wagasomye. Ani aseevingako erinnya nti Sweet bamukwate? Ani aseevingako erinnya nti Honey bamukwate? Kubanga alina bangi. Osobola okuseevingako Baby oba My Heart Code, era oseevingako binnyanya, oseevingako linnya lya kitundu omuwala oyo gye wamusanga. Taxi wamukwaniramu taxi. Anti wayasimula noga alhamdulillah, ne naddamu noga oli musiraamu wadde olina ebiviiri by'embwa n'omukwaniraawo n'omuseevingako taxi. Olwo nno n'otandikiraawo olyazaamanya bwe mukola ku baana b'abannammwe Allah ajja basasula. Kyekimu the reverse is true era ku baana abawala obulyazaamanya bwe bakola ku baana abalenzi. Abaana abawala nga balyazaamaanyiza baana balenzi. Subhanallah. Tebakulimbangako Seeka Sulaiman nti bakwagala nga tebakwagala. Kamadamu ne kakulyako ssente zo nga kalina abavubuka nga kumi bonna kabagamba ngenda bafumbirwa. Kisibo n'okirumya omutima ekyana kya Nazaalawo. Basiba bali wana basinga obungi babakutulakutula omutima abavubuka. Emitima gyakutukakutuka nno omusanga annyonnyola abantu. Omutima gunnuma nga bw'asonga ku ddyo. Omutima guli ku kkono muganda wange. Annyonnyola omwana omuwala munni omutima gwonna ogukubamu ebituli. Kuyo omutima gunnuma tegukyalinamu sikyalya naye nga ali ku kikopo kya bulyawo ne mawogo w'ebinzaali. Omutima teguli ku ddyo, omutima guli ku kkono. Kitegeeza olimba. Mutima ki ogukuluma ogwa ddyo? Omutima guli ku kkono tegubanga ku ddyo. Seeka twasinye Mukama wange tugende maaso. Alhamdulillahi rabbil alamin thumma salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Tujja kuddamu tutendera ekitiibwa Allah
tusabine ko kiwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakama bangu nakulwalero tusobye ku kipito obulyazamaani obukolebwa mu bintu ebyenjawulo. Mu hadithi emu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugasana tugamba ittaqi da'wata al-madhrumi fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijabu. Mutye nnyo edduwa y'omuntu bwe balyazamaanyiza fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijabu. Teriyo gigirigana dduwa ya muntu bw'okaabizza ng'olyazamaanyiza ng'onakuwazza. Tewaliyo gigirigana dduwa ya muntu oyo kutuuka mu maaso ga wakitiibwa Allah. Owasa abakazi n'obeepampalikako nti obasobola, oli munafu tosobola mu nsonga za mu kisenge, ogenda osumbwa abaana b'abanno, n'owasa ono bw'otakula ono bw'onyonyogera ono bw'ogamba ono nkwagala nnyo oba wasiza obataddaawo tosobola dde okwenkanyankanya wakati waabwe, weekubidde wamu weesonseko eyo. Abakazi abalala baleka mu mizigo n'obasuulira abaana nga gwe yabaasa n'obajja ewaabwe nga bakazi bo bennyini naye nga wallahi badda mu bisenge byabwe ne bakaba amaziga nga maze wiiki takulabangako. Ebisanja eno obeera ennaku nnyo eri obeerayo bbiri obulyazamaanyi oba ogenda budda wa Allah. Omukazi ne wabanga ali mu nsonga ng'olunaku lwe lumuwe tolina mugongo ogenze ku mwana abeeno nga nja kuwasanga namba 2 omutadde mu muzigo obeera olyawo nga bambi otuuse misana kanyabo kamanyika ku kawolo kaminga bba waako. Essimu neevuga n'omugamba sori akubye oba ategedde ati atinzewa ennatuuka kuwasa. Obulyazamaanyi obwo bwokola ku baana babanno ogenda buddawa. Mubatakulako obutakuzi ne mudduka, abakazi abo ne mudduka, mwina gye musula mukyatya gwe musajja gwe okyatya mukyala w'omukulu ogenda osumbuwa abakazi abalala nti oyagala bawasanga namba 2 oba namba 3 nga munno ogenda muwasa omuteeke mu muzigo ojja genda omutakuleko obutakuzi oddukeyo tosulayo talina lugoye na lumu lwalina wakanga lulo buli wova ewakaawe omala kunaaba togenda na bujulizi bonna ogendayo misana. Obulyazamaanyi ittaqi da'wata al-madhrumi fa innaha laysa bainaha wa baina Allahi hijabu. Mutye nnyo edduwa z'abantu obe mmaze okulyazamaanya kubanga edduwa zaabwe ejjijji teririiwo zituuka butereevu mu maaso g'owekitiibwa Allah. Nga mukazi wamuzaalamu abaana wamuwasa naga Allah wallahi leero abaana bange kyebagenda okulya tekiriiwo naye taata w'abaana bano gyali neyingira mu nsonga zange. Obulyazamaanyi obwo omusajja ajja kujja yeekubira bw'ati ku lunaku olw'enkomerero atenkanyankanya wakati w'abakyala be otosobola abakazi 2 3 bireke. Abantu bakaaba amaziga nagasula sula naga fulani leeta erinnya ly'essula lino kubanga ye mukwano gwange tasobola kulinda siwe girimuza esula. Bannange mwewale okulyazamaanya abantu ku lukalu olw'ensi. Da'watul madhrumi mustajabu. Edduwa y'omuntu alyazamaanyiziddwa eyanukulwa wa inkaana fajiran wabanga mwonooneefu fafujuruhu ala nafsihi obwonooneefu bwe busigala ku ye. Da'watul madhrumi mustajabu. Edduwa y'omuntu gwe balyazamaanyiza ne wabanga si musiraamu eyanukulwa obwonooneefu bwe ala nafsihi bumusigalako nti bwonooneefu bumwe ne temuddawo noga kyampola ssente n'ekikaafu kanzirume kijja kuntegera ekiri kyempunu kino nkiwe ssente kyampola ssente nzikiwe kigende kinywemu omwenge kiryemu empunu ezo ssente ziwagenda n'ozimwewolako. Ngulabanga atali mukkiriza abantu beesiganga bannaabwe emabega nga beesiga lwa ddiini. Naye abantu kati abasinga okukosa bannaabwe babakosa lwa ddiini.
munakwesanga nabo wayi swaba ono kamuyambe kamubeererewo ne wallahi omuntu gwoyambye olw'eddiini n'akufuukira ekizibu obulamu bwo bwonna n'ogasinga nategeera nesiyamba muntu ono mubulamu buno bwansi. Assalamu alaikum warahmatullah. Almuslimu akhul muslimu, omusiraamu muganda wa musiraamu munne, la yadrimuhu wala yuslimuhu, omusiraamu talyazaamanya musiraamu munne. Omusiraamu awalan almuslimu akhul muslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne, la yadrimuhu, omusiraamu talyazaamanya musiraamu munne, wala yuslimuhu, era tamuwaayo. Kati ekisooka nabbi atugambye nti omusiraamu muganda wa musiraamu munne ekyo kimu. Bwe mumanyi ekigambo kye bayita luganda oba temukimanyi? Mukimanyi? Oluganda kitegeereza bwe nga nze lumala omu waavaayo n'akola ekintu nga kirungi bajja kugamba balumala balungi. Kyekitegeeza ku busiraamu. Omusiraamu omu waavaayo n'akola ekintu nga kirungi bajja kugamba basiraamu balungi. Basiraamu bayamba naye nga musiraamu omu yeyayamba omu. Era lumala omu waavaayo n'akola ekintu nga kibi bajja kugamba balumala babiri. Bwe busiraamu. Omusiraamu omu waavaayo n'akola ekintu nga kibi bajja kugamba abasiraamu balina emitima emibiri babiri naye ng'omu yakikoze. Kati ekyo nabbi kyabakakasiza n'atugamba almuslimu akhul muslimu, omusiraamu muganda wa musiraamu munne. Ola musiraamu munno ng'alina ekintu kyakola nga kigenda mutuusa ku buwanguzi, omuyambangako buyambi n'atuuka, kubanga wanaaba atuuse ffenna tujja kuba tutuuse ng'abasiraamu. Ate bw'osanga musiraamu munno ng'alina ekibi kyakola ng'agenda kugwa mu kinnya, omuyambangako n'omuzza wabbali n'omubuulira n'alema okugwa mu kinnya ekyo, todda wabbali n'ogakaagwemu alyoke, wanaaba aguddemu ffenna tujja kuba tuguddemu. Bw'onaagamba kaagwemu naye akitegeere, ojja kuba ng'atudde ku ttabi ate n'otandika olitema. Almuslimu akhul muslimu, la yadrimuhu, omusiraamu talyazaamanya musiraamu munne, wala yuslimuhu, era omusiraamu tawaayo musiraamu munne. N'abasiraamu bameka ku nsi kuno nga balyazaamanyiza abasiraamu bannaabwe, bakwesigwa lwa ddiini okuwa omuwala oyo gw'olina, ne beevuma olunaku omutabbuliku yajja mu maka g'omuntu. Bakwesiga lwa ddiini, nago olw'eddiini n'abantu bazze nabo katume omwana waffe, ne mufuuka ekizibu eri abaana b'abannammwe, ne mubazaalamu abantu temwagala balabirira, ne mubalyazaamanya, ne mubafuula scrap, ne mubazza ewaabwe. Omuzadde n'akaaba amaziga, nange oyo omusajja namwesiga lwa busiraamu n'obulyazaamanya bwakoze ku muwala wange. Nze abalabirira abazzukulu kati, jjajja yaweerera abaana bo, jjajja w'abaana bo yabaweerera, ate ng'okyali mulamu. Wazaala abaana mu mukazi babalabirira ebukojja gye babalabirira, bajja balabirira. Bugera mu maaso ng'ozaala anti wafuuka nnume wakisa. Olw'obulyazaamanya oba okola, omuntu yakwesiga lwa busiraamu ne yeevuma. Era osanga kati abaana abawala ababuyabuya nga njagala omusajja omusiraamu naye nga si musiraamu nnyo, ningi seeka. Omusiraamu ennyo yakola, njagala omusiraamu tulina ekisajja nga kisiraamu, nsigamba bana abasiraamu ennyo. Nze ndi mutabbuliiki, nze kagisibye ndi mutabbuliiki, naye ng'oli akugamba tolbeekira omutabbuliiki. Abatabbuliiki twakola tondetera omusajja owakalimu. Yes, wadde tulina obulevu n'ebirevu tetujja bisalako, katusigale n'obutabbuliiki bwaffe. Tujja kusigala nabo nga n'empale ziri waggulu, n'amakanzu gaffe nga gali waggulu. Anti mutuwana lwa butabbuliiki, katusigale mu butabbuliiki bwaffe. Abawala bamwe mbafumbize ba Peetero, bawala kati bwati boogera n'abazadde. Saagala musajja mutemi wa mpale gye munaakoma obutaagala zitema, tugenda zitemera ddala tuti.
tuziteeke wakati w'entumbo n'amakanzu gaako kubanga ye sunna. Ebirevu temubyagala bino anti mwabiganye Allah n'abibaagaza lwa mpaka. Kati musajja ki atalina kirevu anyuma taliyo abebirevu ffe abaliko. Gumanyi kino ekirevu ng'okikwatamu bwoti ng'omukazi akikwatamu bwati n'okimuyisako ku ttama bwoti kimanyi kitegeeza gwe ng'oli mufumbo n'omanya okubanga ekirevu tekiriiko ng'oyisa ekirevu kino n'oyisa amata guba oyisaako oki ku matama ga mukazi wo stirwaya kikyoba oyisaako golowooza Allah musiru okujja n'okolokota ebirevu naddamu n'abimeza Allah n'omugamba nedda n'okolokota n'osigamu n'ekyovu. Yes leka tubikuze kati guno omulembe gwe mulaba tuliko ab'ebirevu be baliko. Gw'oyogera ki mu nsi muno nga tolina kirevu ng'okisala oba ng'olina bubiri bwebo amaanyi go gali awo buleke okyudde Sekasula ne buvaayo nga bubiri busonsomadde buti bwebo buleke amaanyi gali awo amaanyi gali mu kirevu. Oyogera kinga ekirevu okisala eyo sunna. Abantu bamiteeko 6 baliko ekikolimo kya Allah baliko n'ekikolimo kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mulimu wattaali kuli sunnati abantu abalagaddwa eri enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebirevu bane mubireke. Osanga omusajja omukulu olisanga linaazo omutwe bwe liti nga liringa erinaazo omuyembe talina kirevu. Tolina kirevu wakisala onaaza omutwe onaaza face olinga anaaza omuyembe tekuli wantu kakambira konna. Omusajja omutuufu waba anaaza face walabira ddala ng'alina okusunsulamu bwati. Omusajja omutuufu waba anaaza face asunsulamu bwati nakunkumula amazzi mu kirevu. Neggwe ekirevu tokirina woba onaaza face olinga anaaza omuyembe wakisala wafuuka omuyembe ssebo. Ebirevu mubirekezo sunna. Ate buli kintu kyonna Allah kyeyateeka ku muntu n'akitulaga obulungi obukirimu kirina amakulu agakirimu. Ekyo njagala nkibagambe munoonyereze ku basajja ab'ebirevu batuuka mu nsonga z'obufumbo balalamuuko. Yenne mbanoonyerezeeko mutugezeeko mujja kulaba mutugezeeko muyinza okuba temunnategeera kigenda mu maaso munsi. Mugeze ku basajja abalina ku birevu mujja kulaba enjawulo naba babisalako. Kubanga bw'okwata embuzi n'ogiraawa egejje bakita castration. Embuzi eyo in long run weba erina ekirevu kigenda kukutukako kubanga ekirevu kino kiconnectinga direct n'amaanyi gali gewasala. Kati buli muntu yenna asala ekirevu tumanyi obunafu bwe buli mu kisenge. Ate buli muntu yenna gwolaba n'ekirevu wali mu kisenge bamulalamuuko. Kati ebyo tubibagambye naye mubitegeere. Kati yemwe abawala busagala musajja waagalevu ffe tujja gakuze ate tugasanirire. Ekirevu kisanirire okiteekemu ka oil kimasemase bwe kiti. Awo nno tubijje ku ki? Waliwo ate abantu abakulembeza ekifaananyi ky'obusiraamu ate ne babiggisa obuki obusiraamu nga wagenda osaza empale waggulu n'ekirevu kwekiri ate n'okola obulyaza amanya ku mwana w'abannu omwana omuwala. Almuslimu akhul muslim la yadrimuhu wala yuslimuhu. Omusiraamu talyaza amanya musiraamu munne. Bakwesiga lwa kirevu lwa ddiini lwa butabuliki bakuwa omuwala oyo kati omuwala omuzaalamu abaana omusula mu muzigo owasa buli wiiki owasa buli mwezi wafuuka muzibu. Kati abasajja abakulu ne batandika okugamba nono wakirevu ewa mpale ziri waggulu ne mutandika okutubiyisa naye nga ffe tuli balala muko. Kali muntu ki ayambala empale budde buno nga tagitemye n'anyuma? Ekyo mubadde mukimanyi bwadde mukimanyi kuba temanyi fashion mmwe temanyi fashion mmwe Sekasula temanyi fashion kyekiriko olina okwambala akapale nga kateme nga si kapati nyunga akapale kateme
noteeka akagatta akamalayo n'okumba n'okwata mu nsawo bwotyo oba mulala muko omutabuliki yakolamu. Assalamu alaikum. Ekyo nabbi atugambye nti almuslimu aqul muslim, omusiraamu muganda wa musiraamu munne, la yadrimuhu, omusiraamu talyazamanya musiraamu munne, wala yuslimuhu, era omusiraamu tawayo musiraamu munne. Bannange temuwangayo basiraamu bannammwe. Hadithi eno yali efundikira agamba waman satara muslima satarahu, yani satarahu Allahu yawma alqiyama. Omuntu yenna abikira musiraamu munne ne Allah amubikira ku lunaku olw'enkomerero. Oba abantu nga balina olugambo nga wakusanga ng'ofukafukira ddala ng'ayogera ebigambo byamanyi nebyatamanyi. Atuyiseko n'enkofiira nayingira mu kikuba. Wayingidde mu kikuba agenze kukola ki? Agenze kukola ki? Byogera obimanyi. Kibaawo asula wansi naye wamala okusala ikyanta yambukadde n'waggulu. Ampitako buli ssaawa 7 ka booda ng'agende bweyogere. Ayi kale naye omukazi gyali ekyemisana takoma wakanga kuse. Musiraamu munno n'okitegeera nti ddala bamumbuddemu yawasizza omukazi namba mmeka, tomuwaayo. Towayo muntu musiraamu munno. Osooka nga kukuuma kitiibwa kya buki kya busiraamu. Nogono omusiraamu munnange talina zambi lyakoze okwongera ku mukazi kirimu obwa haramu. Kale ekyo ndeese ekirala. Naye waliwo bino bye tuyita mu bulamu buno obwensi. N'oyitajja nayogera ebigambo sooka oweereze musiraamu munno omale omuzze wabbali yogere naki omugende weogera ebigambo bino bituufu oba zibituufu. Tukijje mu hadithi ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama almuslim aqul muslim la yadrimuhu wala yuslimuhu. Omusiraamu talyazamanya musiraamu munne era tamuwaayo. Mukkirize essaawa ziri 2:25 kwasatu. Olwaleero njagadde ebbire mu budde bwennyini. Abantu abamu bajja wano ne batuula ewabweru baagala kusoma Isiraamu. Twatwala obudde ne tugenda ne tusoma eddiini y'Obusiraamu kasana ne katookya nkojja natuula bwero teyakuyisa bigambo byamu era nateekamu ne bwediseeti natandika okuwunyiza emibimba. Naye abantu bamanyidde Allah, abantu bamanyidde Allah, abantu bamanyidde Allah. Talina budde bwasobola kutuula wano dakiika ziwera anaawulirize ku bigambo kalamullah, bigambo bya Allah. Nanti alina obudde essaawa 2 ng'agenze mu kivvulu nanyinya omutwe ng'alinga konkomi naye mbongere ŋŋende togenda. Musiraamu alina ekirevu. Musiraamu alina ekirevu. Ndoza mukkiriza nti tumaze. Ogenda kubuuza naye bano bakonekiti